Oluvannyuma lw'okuva mu show waliwo DJ is it DJ Abu ng'agamba lwaki mbazira ttone buli waba ategeka ekivulu agamba nti ye afulumya ekiwandiiko nti Maswanku mwamugoba mbw ate bo nabo bakumanyira ku Suuna Ben era bakwagala lwa Suuna Ben naye lwaki ggwe buli kaseera ogoba abantu baabwe abaana abo n'abo bonna abali mu bikola ebifaananako bintu n'abalala banaabikola banjagala bongezi ku maanyi kubanga oyagala bongeremuko ku maanyi kubanga bye bakola ne bye basuubira okukola n'abalala basuubira beegattako ffe okutuvoola n'okutuvuma tuyinza okuba tulowooza nti ekibatuvumya mwe mukirina mu mwoyo gwammwe naye mwongeremu amaanyi temunnaba kubaako kye mutulemesa kufuna olw'okuba mutuvvodde temunnaba kubaako ngeri yonna gye tugamba nti kampuni bweti eganye otuwa ssente olw'okuba bye mwatwogeddeko so please go on please get enhanced get amplified lwakuba ate abamu kati era bwe mbyogera nti bajja bitegeera mugende mu maaso mwongeremu amaanyi tubakubiriza okwongeramu amaanyi n'obuvumu mu bikozese maanyi kubanga tetunnaba kubawulira omanyi waliwo okyokola oga ti kano omuntu mutaddeko akazito naye tetunnaba kubawulira mwongeremu amaanyi kati ffe bwe batabeere ku ffe banaabeera kwani Ground TV 100% entertainment. Omulungi atulaba ku Ground Media UG ate ko Sane Ground TV tugamba ya 100% entertainment. Otyo? Kintu ekikubidde ddala nno kati atunoonyeeko ku www.groundmediaug.com okubanga otufuna gwe ayina essimu yo tugamba kwe tuli ku Afro Mobile ate ko Sane yo TV onaona oba otufuna bulungi nnyo nnyini ddala olunaku olwaleero tulina omukulu eyavudde mu kivulu ng'alese ensi yonna yonna ng'ewuniikiridde. Ensi yawuniikiridde? Ekyo mpulidde kipya. Si kipya. Mbadde sinnakiwulirako omuntu yenna akyogera nti ensi yawuniikiridde sirina tabbu. Ovanga ku muntu okumusitula ne bamugya ebunaayira ne bamuleeta mu ggwanga ate gwe waawo n'omulaga nti nze ndi waawo. Addi kati ekyo ekyongera okulaga nti ffe abaana ba Buganda twagala ebyaffe. Ate ekyo Katikkiro era abadde akitugamba nnyo ebbanga lyonna twagala ebyaffe ate era n'okuwagira wagira oyo akugira ki akuwagira bwe kiri nange nabagamba sisobola kgenda eri okitegedde ng'ate owange waali ate kati gwe okitegedde nnyo era wekyovola kuva ku ssaawa zange ku makya otyo nga gye ndi ku summit ng'okavalinga nsonga ku nsonga nze naliwo nga nkulaba nga mbalaba era obudde bwonna tubadde tutambula ffenna kulikayo ekivvulu kyawedde era kati ndowooza tuli mu kutegeka kya mwaka gujja ekyomwaka ogujja tuli mu kitegeka kyakubaayo ku lw'omukaaga nga 8 omwezi ogwokutaano 2027 bingi byaliwo ku kivvulu ekyo abayimbi ab'enjawulo mulimu ne betutalabangako mu ndongo y'abinyaanya nga ku mulundi guno bajja gwe buli kyewalabaawo kyali scripted that way okusookera ddala kyetwagala okumanya ekintu kinene engeri gy'okitambuzaamu kyawukana kuva nno be mukola omulimu gwe gumu ki ekifuula mbazira ttone ow'enjawulo ku mulimu guno eno ekibuuzo ekyo kibanja nnyonnyola engazi naye bw'oba obadde weetegereza emikolo gyonna kasita olaba ku posita nkuliko ekigambo ti Stream Live Avenue presents 120% production kakati awo obeera osuubira ebintu bingi mu byo mwe muli ensonga ezekenneenyezeddwa obulungi mubeeramu omutindo okwetegeka n'ebirala ebirenga kubanga nze kyemmanyi okwetegeka tekulimba olaba nga tubadde tuzze nga tunaze ku interview eno nensanga nga already maze okutegeka seetu kwe tugenda okukolera kati mpulira ndowooza osobola okutegeera ansa y'ekibuuzo kyange nti n'obudde bugenda butono obudde bugenda butono ate nga buli production yenna gw'ofuna gw'okola ky'oproducinga ofuna kituufu kyereere so kati wakati nze mu kwagala okufuna omutindo omutuufu ne event eyo nga bwe wagiraba mpulira ndowooza nti bw'oba wagyetegereza closely walaba ebintu ebyali ebitegeka obulungi okuviira ddala ku nnaku sound ze zaamalawo nga zeetegeka kubanga Spectrum Events yasookawo yali agenda okukuba main naye yakuba main yatuuka ku Monday a week earlier nenga show ya Saturday yamalawo week in number
okitegeera so kakati okwetegeka okwo kugiramu ebintu bingi owaayo obudde ogenda okumaliriza noono omutaka agenze mungi kubanga ebyuma ebyo babireeta ne bigendawo bibanja security poliisi ate nali mbikuumisa n'amagye twagala okwebaza so kale a lot happened naye nga wakati mu mbeera y'okulaba nga tufuna ekirungi kye mwafuna byonna ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Katonda naye nga Stream Live Avenue nga working team sinze nzekka working team yonna ya Stream Live Avenue bingi nnyo twagala okwebaza manager Matt au Stream Live Avenue bangi omulimu mulungi Ronald Kavuma bonna bangi bamusiraamu basenga Polini abo naye like Kosita Daddy Muziki so team we are a team of so many people Faboyo abeerayo nga yeewuuba abeerayo emabega wa curtain ngazinoonya atera nnyo kujjayo mutwe naye akola ebintu bingi in so many ways mukambwe mu wali nga zituuse ku mulyango of course tumwebaze olwekyo ane Tony ekivulu kino tugenzo kiyingira nga ofulumizza ekiwandiiko okuva mu ttiimu yammwe nga mwegobako abantu ekiwandiiko ekyo no twali twakitadda like eya ego naye ekiwandiiko ekyo nakikomyawo ennaku ezo nga era still abaana bongedde okumisbehavinga kuba lwaki nkibuuzizza mu luvannyuma lw'okuva mu show waliwo DJ is it DJ Abu ng'agamba lwaki mbazira Tone buli waba ategeka ekivulu agamba nti ye afulumya ekiwandiiko nti Maswanku mwamugoba mbw ate bo nabo bakumanyira ku Suuna Ben era bakwagala lwa Suuna Ben naye lwaki gwe buli kaseera ogoba abantu baabwe mbadde nsaba ebyo tubireke mpulira they are not worth my attention naye kale tunnyonnyole ku kiwandiiko ekyo ekiwandiiko twakiwandiika kiri clear nga we distance lwakuba nti kiri mu Luzungu kiri mu Luzungu kiyinza okuba kibasumbuwa okutegeera naye nga kiri mu Luzungu tekiriimu wekivumira muntu tekirina wekigambira muntu nti olinga kino just ekiwandiiko ekyo ebigambo ebirimu biraga nti nze ne Edwin tetukolagana mu by'emirimu period tewaliwo nnyo kiri awo just nti kati wano mu Uganda olutalo lw'okunoonya amannya buli omu alina engeri gy'alukwatamu naye abaana abamu si bonna naye abaana abamu endowooza ebintu basana bikwata mpola mpola success tebeera na shortcut oba olina okuyita mu mitendera emituufu mpola mpola n'okola Katonda lwaleeta omukisa gwe osobola okutuukawo olowooza naye bw'olowooza nti buli kimu ekinaaba kiriwo gw'ojja obeeko engeri gy'okiwetaawetamu mbw'ofune ensi efune attention andika nkubuulireko kino waliwo abantu gwe Edwin nga ne bw'oyita mu kibuga awo nga weeyambudde nga tojja kukola mawulire naye ate waliwo level era w'otuuka nga n'okutambula obutambuzi ng'eno essaati ogitadde bw'oti nga kyenkoze ng'ensi yonna okitegedde so kale kati abaana abamu oluusi banguwa okulowooza nti kati baleka bakola amawulire oluusi ekitaba kituufu naye nga situlina gwe tulinako buzibu kyova olaba abaana n'oyo omulenzi gwadde oyogerako vidiyo tubiraba ku TikTok mbiraba naye kati nze kankubuulireko waliwo omwana abalala waliwo omulenzi awo DJ ayina ebbanga liyiseewo omwaka nga gumu n'ekitundu emabega close to 2 years now nga yali atulima empindi ku mabega ng'ajjaawo ng'ayogera bino atuvuma azalawa ayisaamu amaaso naye kati nze enkola eyange nzo byonna obikola mba nkimanyi bijja kuggwaawo otuuka amagezi gadde kati amagezi bwe gadda emabegako awo nga ndaba mpeereza message ku WhatsApp nga aneetondera mbu manyambu kyeyakola kyeyakola naye atudde n'akirabamu nga si kirungi kakati nansaba mu message era nsaba ne Muzeeyi Suuna munjogerereko naye bambi munsonyiwe ne muweereza message ne mugamba nedda tofaayo ebyo byewayogera oba byewakola tibirina buzibu ffe byali bitutuusizzaako we okay nedda munnange manyi mbadde eno nga nina obunkenke nga ndowooza oba mwanyiigira mugamba nedda munnange ffe tewali kyali kitulemye kufuna olw'ebigambo bye watwogerako tewaliiwo obuzibu bwonna bwali bututuuseeko brandi zeeyongera bweyongeza okujja gye tuli tuzikolera emirimu kale kwegamba mu bitweraliikiriza toliimu kati
abaana abo n'abo bonna abali mu bikola ebifaananako bintu n'abalala banaabikola mba njagala bongezi ku maanyi kubanga oyagala bongeremuko ku maanyi kubanga bye bakola ne bye basuubira okukola n'abalala basuubira obeegattako ffe okutuvoola n'okutuvuma tuyinza okuba tulowooza nti ekibatuvumya mwe mukirina mu mwoyo gwammwe naye mwongeremu amaanyi temunnaba kubaako kye mutulemesa kufuna olw'okuba mutuvvodde temunnaba kubaako ngeri yonna gye tugamba nti kampuni bweti eganye otuwa ssente olw'okuba bye mwatwogeddeko so please go on, please get enhanced, get amplified. Lwakuba ate abamu kati era bwe mbyogera nti bajja bitegeera mugende mu maaso mwongeremu amaanyi tubakubiriza okwongeramu amaanyi n'obuvumu mu bikozese maanyi kubanga tetunnaba kubawulira omanyi waliwo okyokola oga ti kano omuntu mutaddeko akazito naye tetunnaba kubawulira mwongeremu amaanyi kati ffe bwe batabeere ku ffe banaabeera kwani ekisooka ffe abasinga bonna tubaagadde ng'abaana abasinga tubalabye mu ngeri ng'omulaba ng'omwana gw'osanga n'okusanga n'omuwaayo omutwalo oba ebiri so kati nga bakusanga oli awo ateweerega naye mbw ali eri akuvuma naawe komuddize they are not even worth our attention era tugende ku kirala Mbazira Tony omutima guno ogw'okozesa okubanga osupportinze badijje beeka okubanga obateeka ku mutindo guneeno sente zeziweze oba sente zeziweze awo kakulu ako sente zeziweze oba sente teziweze ate nno bw'olirinda mbu omale gaggawala olyoka ogabe toligaba oyinza okufa nga togaggawadde bino ebintu by'okugaggawala oba obutagaggawala biri fane bya kisiru nnyo gwe Edwin olaba nga bw'oli kati waliwo ali eyo ng'akwegombanga era bw'aba akwogerako akuyita mugaggawe toseka nkusese nange waliwo ali eyo nga ampita alowooza mugaggawe oli mugagga wange gwe ndi mugaggawo wulira kale teebereza akati okirabe olaba kyenkugamba ekyo oli mugagga wange kakati ensi bwetyo bweri akati gwe nkugambye olinayo oli ng'ali eyo alinze ggwe kyogamba kyekyo bwodda nga zibuze nga muwummula bwodda nga ofunye osinzira neeno n'okuba akasimu mwadde mugambye mutya mpuuta kale kanteekeko MTN ng'ali eyo alinze ggwe kakati the same applies to me nange waliyo ali eyo ate oyinza n'okuba ggwe era yeze ng'olinze kye ŋŋamba yagambye ekireero kyokka ate nange era nange ninayo kale kye mbadde ngeza kuwa mu mboozi eyo nti ebino ebyokufuna ssente obeeramu nezoolina nange nezennina n'olizaalina n'ono ali mu kutulaba kakati gw'olina kusooka kumatiza mutima gwo ne gukkuta n'okkiriza na ssaawa 2 na bikomo 2 nsobola kukwata ku kino n'engabako kasita nze nsobola okuddamu n'entitenkanya mangu nenfuna ekikomo ekyokubiri kale mu mwoyo ogwo ebintu emwe tubikolera si ffe tusingayo mbu era banayita kati gwe bayita abagagga mu Kampala muno ntwala tosobola kuntwala naye ebyo kyenkola kyokka nze mpulira kimpaamu omutima gwange essanyu nga nina gwe nnyambyeko ne mwamplifyinga ne mwenhansinga nendaba nga naye asitukamukko kuba nnyinza obutamala bizibu bye byonna naye kati ffe twagala nnyo bye tutaakolerwa bye bataatukolera tugezeeko bikolera abalala tomanya badijje bo bawadde ebyuma ne babitwala abamu babitunze mulimu n'ababitunda naye ekyo si kirungi era sikyagala kuba nange mba sibiguzizza ekisooka bo tebamanyi lulimi lwenjogera gye mbijja tebamanyi misaalaba gye neeteekako nkola promotions ez'ebintu ebyo n'olanga bino n'olanga biri ng'obikola lw'abantu abo nenjogerayo ebigambo oluusi njogerayo nebyesiisobole kukola naye nennwana nembikola nobaga ngenda bayisaamu nga njagala kubijjayo papasiri kubiwa bantu abo bwe mba mbikuwadde bambi nsaba nnyo mu bikuume beera nakyo ng'owulira nga yakigula leka kukitwalanga gwe bakigabira obugabizira after all era bijera saakigula kubanga bwe kinaafa nyinza okuba sigenda kusobola kuddamu kukuwa kirala ng'ate nina kukwata ku mulala so bwetyo tubadde tugezaako okukola bye tukola abantu bagamba Mbazira ke kaseera okubanga
endongo ogyongezaako ku bbeeyi. Ekyo kyeyogera kituufu era twafunye abantu bangi nga batunenya ku lunaku lwa kyengera ku summit jjo nga batugamba kyeno okusinziira omutindo kweri era omutindo gwabadde gw'amaanyi kakati ebyo abantu batuuka ku ssaawa 7 ebyo byonna byonna obiraba kubbireko kyotalabye kimanyi nti ku luno layini yatuuse olaba katale zabadde 3 golaka walabyeko yagenze paka katale eno wansi wabeera akatale kwagala kutuuka ku korasi babuze kataba kube kuona bati kakati ebyo byonna ebintu ekisooka twebaza Katonda olw'omukisa ogwo gwatuwadde ne twebaza n'abawagizi baffe okutuwagira omanyi kati kankubuulireko endongo y'ebinyaanya eyo ogiraba waliwo ebiseera lwe baagiyingiranga nga n'abamu tebamanyi kituufu kiki bayingira nga bajja buzi just for the sake of kujja naye kati abantu abagiyingiramu bajja baagala beba abagyagala abaayo okitegeera nakati beba abajjanga bya ddala n'alekayo ekivvulu ekkololo n'alekayo ekivvulu erugogo najja mu kivvulu ekirala kakati bwe tuba tukitegeka nga Stream Live Avenue mu bwongo kati gwe kyobamanya nze bwe mba ntandika okulowooza ku kivvulu ekyo sikirowoozaako nga kivvulu lwakuba tukiyita kivvulu nkirowoozaako ng'omukolo kuba ebivvulu byebyo ebivvulu ebyokugenda mbu ogenda okole onoonya amagoba nze nadde sinoonya magoba ate nkusese era saagafunye bya ddala lwaki ga nti saagafunye abantu wabalabye badde bangi naye naye walabye ebintu ebyabaddewo endongo 7 ng'ate twatuuse ne tugamba kale singa yatuwadde Spectrum ne kubanga Spectrum yekka yabadde amala bayire buli sawundi yabadde awo yabadde esobola okukuba abantu awo kubanga twazigezesa ku Friday zonna zisobola wajjayo wayisewo yabadde ekubira wayisewoko ng'oggyeko wajjayo buli sawundi yabadde awo esobola okukola omukolo ogwo single handedly ne guggwa oba wajjayo oba isawundi oba RB events mutenza ggulo ya Canada oba Ketu events oba Fimbo sawundi bonna oba SBL Haji Shafiki buli omu yadde asobola okukuba omukolo ogwo n'agwemalira single handedly naye twasalawo abantu baffe twagala kubawa kisinga kyova laba nga twakoze ebintu ebyo ne bibeera birungi nnyo ne tuzigatta wamu zonna ne zibanga mu buli nsonda wooli nga disike kuba bulungi mu matu then ne tubawa screens ezo okuzireetera nazo tegaba malala sigamba mbu kunyumirwa mbu kanspendinge ku ssente koze ebintu bya ssente kakati kugezaako kubikola tulabe nga tufuna the best nga bwomanyi Stream Live Avenue tagline yaffe egamba 120% production kakati that is the 120% gye mwafunye eyo nti ofuna n'osukka neku the normal percentage eya 100 n'ogenda n'oyingizamu ne 20 ate nkubuulire show ya next year ndowooza muyinza nakufunira mu 180 bya ddala nze nkugambye egenda kubeerayo Saturday nga 8 May 2026 eyo tuyinza 2027 ya tuyinza okulowooza ku kyokulinnyisa ku bisale naye ate era nakyo bwe tunakikola tugenda kulinnyisa ku bisale kyokka alina omutindo era twongereko kakati oba munaakaya naku luno naye lwaki tuba tusabye ebiri kuba waneeno badijje baawano bano abaffe abeeno bagamba mbu ensonga lwaki mufuna abantu nti ya mutwalo kakati byonna byonna buli kimu bajja kyogera naye kati nabo bagambe batuwe ennaku z'omwezi bagende bafune bategeka ku mutwalo era nga naye ku posita oliko wekka si bino ebajjuzaako abayimbi ogenda kulaba akafaananyi ka dijje nga kali wano mu nkwawa z'abayimbi bategeko kola posita nga gwe kaliko tujja kuyambako n'okulanga tuadvertisinge ku olwo tujje tukolere nako tulabe so kale bayinza era okujja ku luno kyobamanya ebintu bino birina okubaamu okwogerwa kungi balina okwogera of course naye kakati munnaye bwe tunaatya okwogerwako olwo tudduke tuve mu game tujja kusigala tukola ebituufu nga tumaliriza eri abaana beeka bw'ogamba abaana beeka otegeeza ki ab'oku luguudo kwe twali Masaka Road naye ndi eyo sho tiyabaddeko ba Masaka Road bokka eyo sho kimanyi waliwo abaana bavudde Kata nga bazze mu ndoogo abaana bavudde Dubai waliwo mulangira yavudde US
yazze ne ttiimu ye nga tebazze nti bazze mu holiday mu Uganda Mm. era olwaleero lwakusatu bazzeyo yesterday ku Lwokubiri ne balinnya ne baddayo abaana bawamatuse Dubai awo nga bazze okuwulira ku ndongo nga bazze kuba ndongo kudigida kwejaga waliwo abaana bavudde e Tanzania omu ku baakulira ttiimu yabayita Abedi bavudde e Tanzania nga bazze kuno oluga Kiswahili ku pigi ya ndongo kweyagala kusimba kagere kakati ng'ovudde ku ebyo abaana bavudde ku nsalo ya Uganda ne South Sudan bayitayo elegu abaana bavudde elegu ne bajja waliwo abaana bavudde Mbale bajja Friday bajja Thursday akawungeezi twali tunaana kukola sound check ne batuuka ne batanga okufuna omwe w'okusula bajjawo wali ku kisaawe baali bangi then waliwo abaana bavudde Hoima abo we bali kati waliwo abasawo bana omanyi abaana bakafuluma bakatandika obusawo bavuddeeyo Jinja abalala beekamuli naye nga bonna bajjidde mu ttiimu emu nga balina drone ezi bavudde Jinja Kamuli sinna bano kwogera ku bavudde Masaka so kale bingi nnyo ebyabaddewo ebyayiseewo unnoticed naye ng'endongo y'ebinyaanya kyabulambuzi ekitaliiko agamba musajja wange Tumuli yagambye miliyoni meka ze bawadde olusanvu ezagenze omu Jamaica ezo of course mu ndaba y'ebintu ennambulukufu enjerufu ey'amazima eri fair ezo bya birina kudda eno gye tuli kubanga for already if they are looking for numbers we have the numbers kitegeeza ministry ogikoowoola mu ngeri eyo sigikoowoola naye mmanyi naye eyagala ekituufu ffe tukirina bye beetaaga ffe tubirina ekirungi nti byonna tuli mu promotions tuli mu production kakati babeera bakubye ebinyonyi nga 6 kankubuulireko kino ekintu Edwin ng'omanyi lwaki MTN amakampuni ago bwe gajja gye tuli gajja lumu ne ganyweza Moviti nti kati nze kampuni ezo n'endala zesoogedde Uganda Gold n'amakampuni gonna amalala nti nze okuŋŋamba nti tulina campaign bwe twetaaga kukola kintu bwe kiti sitwetaaga nnyo nakutula mu meeting kunyinyonnyola cause already gyendi eri already mu ffumbiro gyendi weetaaga bintu bya kukola ku radio already am there kakati kizibu nnyo okuba nti gwe wa Moviti olina go back to school campaign nti ate ogenda kuneetaaga ojje tutule twogere na meeting already am there already mbimanyi kakati kuba kunazaako bunaza kukyusa kujja eri mu bijjo bobadde okolagana nabo kati nze nkwatemu era ekyo kye baakola so amakampuni ngaago tugeeyanza n'amalala tukyaganiriza era tugenda banjulira abantu abalala bangi nnyo amakampuni ge tukolagana nago and by the way omuntu yenna akolera business ku Stream Live Avenue awubeera okubya ebinyonyi nga 6 n'ejjinja limu olakuba oyinza okuba gwe tokitegedde ngamba oyo client ayinza okukuba ebinyonyi nga 6 n'ejjinja limu naye nga ye alowooza akubye ekinyonyi kimu n'ejjinja limu naye ekisooka oba ofunye embazira toni in the first place kakati ekirala oba olinawo awo obuyiiya obuliwaawo bungi nnyo nti oba ogenda kukola ne ttiimu egenda okuyiiza kuba nze kati bwe tuba tukola production oyo nsinziira ku bintu bingi ne ŋŋamba naye kati eno ground media eno ekole bweti eno tugikole bweti wano ddowoozi kaziri erisaanawo wano tulekewo essajja naye ate siri yange kuba eri yange liwulikise wano ne wano tuteekewo eddala cause I have all the voices mu ngeri ez'enjawulo mu nnimi ez'enjawulo kisinziira ku product yo na brand na campaign gy'ovuga kale kwegamba bingi nnyo eri 120% eyo gye mba njogerako erimu ebintu bingi bwe ntandika oginnyonnyola naye mbadde nsaba interview ekoma nga tumaliriza interview mbadde nsaba mu butongole Stream Live Avenue etuwa akalango tulangire ekole ne Ground TV Stream Live Avenue 120% production katuve mu kamera tugenda byogerako